Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Just simple as that. So you're not a national? No, I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. They ask as many questions as possible, and every topic is open to be discussed. So, are you sure that this question of your citizenship might not affect your appointment? I don't know. I leave that to the members to decide because they have to choose what they think is right. They have to do their job. Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor wa Victoria University. Omwami oyo Mwami Museveni gwe yabadde awadde ekifo ekyobwa Minister owa Internal Affairs. Ebintu nno birabika nga si birungi, kimaze okukakasibwa nti omukulu ono akakiiko kamuwandudde aka Parliament akakakasa abo Mwami Museveni babeera awadde ebifo. Kakati Dr. Lawrence Muganga ebintu birabika nga oba oli awo bituuse ne bitabukamu. Nabannyonnyola ne mbagamba nti social media kintu kikulu nnyo. Buli kintu kyonna ky'okozesa social media handle yo oba account yo abakulu bakiraba. Era temubeeranga awo ne mwenyooma mbu abantu bakuba bukubi mudomo oba babeera baleekaana buleekaani ku social media. Omuntu buli ky'oyogera waliwo abakiraba. Mwami Museveni bw'amala okulonda Dr. Lawrence Muganga, abantu nga bagenda maaso n'okucriticizinga obunafu weakness eri mu kakiiko akakola ne Mwami Museveni mu kukola ki? Mu kkuba ebituli. Mukola okunoonyereza ku baminister babeera alonze oba abantu baba ayagala okuwa ebifo. Anyway, emboozi mpanvu tugirina tugenda kubeera tugikuwa mu program Detect. Kakati yo mu National Unity Platform ekiriyo naali kugambye kitokota naye tugenda kutemera ensonga. Lwaki abakulembeze mu NUP bo bagamba nti kyali kibakakatako okugenda okuba ebirayiro balayire, 2 kyali kibakakatako okulonda leader of opposition. Nalabyeko ku Honorable Betty Namboze bakireke tugenda mu kuwako gye tujjaawo owulire ensonga naye bwe yazimenyemenye, and of course eno program sigituulako nzekka bagiyita Detect. Mutusonyiwe olunaku olw'eggulo tetwasobodde kujja baweereza naye amakya g'olwaleero tubakedde nga nkuba ya kumakya. Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musiibye mutya kwa twayingidde essaawa 6. Musiibye mutya? Aba mulimu olwaleero weekend muli mu Gandaalo naye nga babakozi bakoze kubanga na mugongo olwaleero tabaddeemu bbugumu. Yes. Olw'ekirwadde ekyazingako eggwanga lyaffe Uganda, abyobulamu abakugu ne batuusa amaloboozi eri omukulembeze nti betukkiriza ekkuŋŋaana okwo ne kujja kwa Namugongo aleeta abantu bangi okuva mu sinaddala ezitulinaanye ng'ate wewafuutuka Ebola. Okay. So tubakulisaayo abakyaliyo kubanga misa wabaddeyo mu biggwa byombi ekyabakristaayo n'ekyabakatuliki babakkirizaako abantu 200 byokka. Yes. Abasigadde babagambye musabire mu masaza gammwe. Buli omu asigale eka. Asobodde genda ku kyaki ejjo woosabira. Naye nga n'abakulembera babakubidde omulanga nti bwe bojja ku kyaki tojja na mmotoka, tuukiriza akalombolombo kali otambuze ebigere. Batulazeeko ab'e Masaka awo nga ndaba batambuza bigere, ne batulagako ab'e Luweero nga nabo batambuza bigere, bagende ku kyaki basabe emmisa okusabira abo abajulizi. So tubeebaza okubanga mwakkiriza ne muteeka ekiragiro kya gavumenti mu nkola. Abali Namugongo bo tebannaba kubanga nawulidde emmisa nga bagibala waliwo n'esembayo ndo zijja kubeera ya saa 12. Sitegeeza bo tebannaba bakyaliyo bakyatendereza omutonzi waabwe. Okay. So
tubasaba okutuwuliriza obulungi. Okay. Pavini, nsoko mpeko katambika Honorable Betty Nambozaako. Tukolamu katono nnyo bwe tuti katujje tutandike ensonga okuzimulungula mpola mpola. Tuwe katambika Honorable Betty Namboze. Nchidemu nchitegere. Singa opposition ezira parliament ebe erangiridde olutalo olw'emmundu ku gavumenti NUP singa tukeera ku macha ne batugamba mulonde leader of opposition gamba tuganye mujje mulayire tuganye tuba tutegeezezza nti tukutte emmundu tuserengese kyemutya kiyinza okuba tetukitya n'ekyo kitegeeza kutandika mmwe mwenna kubayoola mwabaganye ekibiina kukiwera omanyi omukulembeze Mandela yagamba nti bw'obanga omukulembeze ng'ekkubo ly'okutte ttuufu totyanga kwekwakkula n'oleka b'okulembera n'ogenda eyo mu maaso eno basigala bayomba kyatulese naye bwe bali kusanga mu maaso eyo ne bategeera nti wali ogenze kubateekerateekera bagenda kusanyuka sina buli kintu kyonna nti tujja kujja tukyogere gwotegeere buloga waffe tikitoka waffe kadeideyi wammwe webale nnyo okutuwagira mu butuufu mu NUP tuli ku people power n'obuyinza ddala bwammwe naye bakama baffe omukulembeze waffe bwe yatuula naffenna ne tulowooza nti mu mbeera eriwo parliament tugirekewo nga platform wano olaba bayoola baana baffe nga tetubalangirirangako lutalo singa ate tulubalangirirako so ne tugamba nti eyo kebeere platform kubanga twasalawo titugenda mu lutalo luli nani violent tetusalangawo okukwata mmundu bwe tuli batusazeewo okukwata emmundu tetugenda kugenda mu palamenti Museveni bwe yagaana omubaka w'ekiyongo omu okulayira yali atuuse Luwero mu nsiko teyagaana nga tannayingira yali yatuuka dda n'agamba Kiyonga tokola ki tolayira so tebaagaana kulayira ne badda wano e Kampala ne batambula era Ssemwogerere yali takkirizaganya na byagenda mu nsiko yalayira n'atuula ku ludda lw'opposition n'akola bye yasobola okukola mu butono bwabyo naye n'abaagenda mu nsiko be bano be mulaba era baakomawo ne bamusanga wano ng'ate okukola gavumenti eggumire ya 86 nga beetaaga ba Ssemwogerere abataagenda mu nsiko okugibeeramu so basabo ne bannyabo waliwo abantu be bazirira omuntu gwe bazirira ng'abeera alina akafansonyi naye n'ozira emmere olinagamba nti neyo mugyonyongere n'alya buli singa ogenda kuzira emmere ne balaga nti omukyala azize emmere nange banange ennemye tusooke twogere naye waliwo okulya neno n'agamba bagimwongere n'afuna bufunyi ssanyu ku mutima bano tebalina nsonyi ne bw'onoobaziririra tebajja kugaana kulya mwe mulabe okubeera kwaffe mu palamenti ke kamunyenyako ke mulaba akabawo essuubi nti NUP erina woofiisi abwe zibaluma okukamala ebyo bye tubadde tukola ntuteekawo essomero bibaluma okubalaba ne bagenda babirwanyise baliggale kubanga okay kale wetandikidde program detect olunaku olwaleero ebibuuzo oba oliawo ebirimba na Uganda ebingi lwaki mwalonda committee lwaki mwalonda cabinet ey'ekisiikirize mwakkiriza n'ebirala byonna wrangles ezibadde zitambulira ku nsonga ezo tutandikire wali Dr. Lawrence Muganga yammiddwa ekifo ky'obwa minisita Mwami Museveni kimuleka mu kifaananyi ki nti alonda abantu be bayagala oba abalina okumuyambako mu ofiisi tebakola buvunaanyizibwa bwabwe ate bannansi ne bajja ne bakola omulimu gw'okunoonyereza ate ku bano Mwami Museveni babeera amaze okulonda naawe ebifo. Viki twali wano nga tukola pulogulaamu ne nkugamba nti ebintu bisatu bw'otaba nabyo oyinza obutabaako ky'obeera. Omuntu yenna bw'ateegomba ayinza obutakola ekyo kimu.
ng'oli teyeegomba naga Viko oyo gwe tubadde naye twakula naye ebbanga nno kati wuuyo azimbye ennyumba aguze emmotoka akoze kino yeeraga obutasobola. Ekyokubiri ti omuntu bw'obeera awo n'otakwatibwamu mu mutima gwo nga toyinaamu nsonyi ky'ogenda kukola nga gwe ekijja kyonna toyina nsonyi oyinza obutasobola kuba na maka. Ekyokusatu nti omuntu yenna bw'obeera awo nga tobuuliriza kubaakusooka ndowooza era kigenda ku kiri era oyinza obutabaako ky'oteekateeka mu ggwanga mu nga tobuuliriza. Ebyo bintu bisatu nze nakugamba nga tuli wano nti gavumenti eri mu buyinza gye bayita eya wakati ekoppa emmengo. Teriiyo Kabaka gwe yali awadde bwa minisita emmengo ne bamuyisaamu amaaso ne bagamba oyo tagwanidde mu gavumenti y'Emmengo. Taliiyo era oli bw'aba njagala jje awaka akimpakanya nga nti olimba olwo baamuleeta ne bamuyisaamu ekyo muleete. Taliiyo Kabaka alinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabe kubanga Kabaka buli lwabeera abeera ne baminisita ddala naye gavumenti eyeetongodde era ne state house eri ku Bulanga si bwe kiri. Era bukyanga atandika kulonda baminisita ne okuva ku bakatikkiro buli alaba agamba oyo asaanidde tebabuusabuusa busobozi na buweereza. Ekyokubiri bwe yatuula n'aga nti baminisita nnyina bangi mbakendeezeza kambagatte ebivunaanyizibwa minisita omu asobola okuba n'obuvunaanyizibwa bw'emirundi 3 teri baavaayo ne boogera ti atusse kino ekitongole yali bate takigatta na kino. Katugenda mu myaka ndowooza bukyanga abagatta tugenda mu myaka 15 oba yabagattira ku mulembe guno ogwakatikkiro era emirimu gitambula bulungi ate n'okusingawo. Okitegedde bulungi. Kati nakikugamba nga tuli wano nti gavumenti eya wakati naddala kati ali mu buyinza Pulezidenti Museveni bw'atalimala kutuula n'akwata basajja bakulu n'atabanyooma bunyoomi ti abo balina kaki bafaanagana bati abo baalwana n'abatuuza mu kasenge n'abaga nti njagala munkolere lisiti y'abaminisita be ngenda okukola nabo. Tetugenda kubona abaminisita batuukiridde nga tasoose kwebuuza ku bakulu abadde ekyo ne balikikola atya. Buli mwaka oba buli kisanja ekinaggwangako nga yakyali mu buyinza ajja kuleetanga ajja tuwanga abo baalabye ono abadde aleekaana nnyo ono abadde avuma nnyo ono abadde bw'ati naye nga kyamuweeredde takisobola kukikola. So agaba ebifo nga tagaba busobozi ku bannannyini bifo abateekamu nga bifaananyi ky'otegeeza. Era ky'ova olaba nti buli minisitule yonna eri mu mikono gye. Minisitule ebeera ne minisita ate n'abeerawo ne bamukubira omulanga nga minisita agwa mu ekyo waali ate ne wabaawo ekigudde ate obuwanga ne babuwolesa ye ate era najja n'akimaliriza. Minisita ne bamuteeka ebbali. Kati ye abalonda kubateekawo kutambulira mu mmotoka za nnamba myufu na kuba basirikale babagulira nzigi na kunywa mafuta ga bwereere naye nga si kukola abada tekiriiyo tebakikulimba. Akimpakanya vaayo wakanye okuggyako olunaku lwali ebaka nga eggwanga lino alyagala naga ti eggwanga lino limu abasajja abakulu abalina ensa abasomye baprofesa kambayite ntuule nabo tutereeze eggwanga ne beggalira mu kisenge nabaga lisiti yiino nga Kabaka bw'akola lisiti mugiraba eyange gyennyina mumugamba ki ono nga tebanaba nagenda mu paliamenti ono Viki mumwogerako ki basajja bakulu bano ne bamukuba mu ttooki kubanga bw'oyita basajja bakulu oyita n'abayivu
n'otuula nabo kyono tumutwala mu kifo ky'education mulaba mutya tajja kisobola lwaki obuyivu bwo bwebwo lwaki ekyo si yasomerera lwaki tasobola obunafu bukendevu buli wano oyo tumuteeke wano tuleete ono tewali kimupapya ne bwaga nti nja kumala emyezi 3 nga nkyekkaanya ekyo tewaliwo mutawaana eggwanga lisobola okutambula n'ebbanga lyalimala nga takoze ebyo kyova olaba kati waliwo be twamanya nti bo mu gavumenti ye bateeka okubaamu era bwe yagenze okubasuula yaleese basika baabwe mwe bannansi mulimu bwe mwatunula ebigambo ono munywanyi bo mu gavumenti ya President Museveni balina okugizibaamu olw'obuweereza olw'omukwano ne President olw'obuwulize gye bali eri President si buweereza so twatunuulira nti ono neeyisaaye bw'aba ne President babondinga yadde eno ku ground tetumufiiringa talina kyatuyamba bino tusookere ku mukulu oyo muganga minisitule gye bamuwa y'amaanyi eya internal affair si gye bamuwa y'amaanyi eyingiza abagwira efulumya abagwira n'obutuuze n'ebubawa nega gwe togwanidde gwe gy'omuwanga amaze n'okukakasaako ti ndi muki ne passport alina mmeka gwate gw'olonze nti tewafunye na kumanyisibwa ku muntu gw'olonze omuwe minisitule y'amaanyi mu ggwanga eya internal affair gy'owulira ekitegeeza teyakoze na kunoonyereza tetumutunuulidde lwa bunyarwanda era ffe nze sikentunuulidde naye tomunyonyereza nti ono muwa obwa minisita obwa internal affair munna-uganda oba ali afu uganda afu germany agoberera amateeka era bwe muwa kitegeeza singa abeera germany amateeka gano tegamukwatako ate ye minisita tokiraba ali eri Canada nga bw'alinayo obutuuze bwayo bwe Canada amateeka gawana Uganda agaba gatuuse tegamukwatako ali Canada era omusuubiriza ki obutayingiza bakyamu kuva Canada kuyingira Uganda kimwanguyira okufuna abakanada ate n'ogaanawo abakanada kuba ministry gy'omuwadde ne banaabanga abayina eri gye bali be bagobadde ajja bagamba mujje kuba minisita gy'omuwadde yabakooneramu era yabasayiningirako ne bajja so kitegeeza eggwanga oba oliwadde emikono gy'abakyamu ezo minisitule bbiri zirina kubeeramu bantu babiri eyo neya defense zabwegendereza oba kitegedde bulungi oyo tumutadde awo olwaleero yakutte mutabani wa Moses ali bw'omubuuza nti wasoma bya nguudo oba byantambula wabadde Jeno Katumba wamutadde tusooke tutunule tulabe ddala wamutadde awo ebyo bye yasoma busobozi ki bw'olabye bw'ayina obujja okusobola okutambuza enguudo Katumba wamala zaakomyeko busobozi ki ng'otulangirira nti Uganda weetuuse tugenda kukola baasi ezaffe omulabye busobozi weebuli gwe bwewamutunuddemu ttooki ddala minisitule eyo gy'omutaddemu alina kyajja ogisomosaako ku nguudo eziganye oba kituuza wali wootandikidde ng'ogamba nti abantu abakomawo mu kabinenti ya mwami Museveni anti kyenkulaga nti olw'okubadde taata yamusudde nabwe akandeeta omusika ono mukwano gwange sijja kutta ndagaano eno gye twakola naye ffe gye tutamanyi naye leeta tetuganye mukwano gwo gw'oleeta sooka omuyite tisaagala kukusula njagala ompa omusika naye olina abaana bameka abaana bo gwe bankubiremu ttooki bwe mwana ono bwe muwa minisitule ena naagisobola tumuteekewa simuganye kumuwa olw'omukwano kuba omukwano gwo beguto beguba simuganye ate buli omu alya n'abaamu nnyumba naye sooka omale okumubuuza yita taata oba famire taata wamwona akaddi aweddeyo n'okulaba mwenna mumulaba naye ekifo kino nze saagala kigabira balala kuba tulina endagaano yaffe gye twakola naye famire eno bwe mwekuba mu ttooki mbadde njagala bba wa minisitule eno ani gwe mulaba anaagisobola atagenda kunswaza na kuswaza famire yammwe
Yes. So Siraji Ali naye n'omukubamu ebituli olwaleero ojja mutunira Siraji Ali mubuuze obadde okola ki wakola biki minisitule gye bakuwadde ogisobola olinamu oluyinginiya ddala onoosobola ng'olaba abakozi ebikyamu ku nguudo onoosobola otulwanira okumalawo ojjamu mu Uganda afuuse ekirala omuntegeera bulungi okufuna kakati kyenkugambye nti Pulezidenti Museveni ebbanga lyanaamala nga takoppye wa mulirwano tekisoboka kukola gavumenti buli ssaawa jjajje tuumanga amannya nti eno protecting games eno yagiyise teri kwebaka eri ebaddewo y'abavubi eno yaleese bategenda kwebaka eri evuddewo ebadde y'abavubi era bwe yagamba nti naleese abavubi bange mubaleke kati eno yagigambye teri kwebaka kakati byebigambo ebyo obadde ku social media nammwe bennyini sikakasanga wayise bamusajja mukulu naddala ab'e Masaka wadde Sempijja omwagala otya waliwo ayinza okuteerako emikono muwala wa Sempijja okujja mu minisitule akulembera abantu sikikakasa nti gyali nammere Justin abada naye nammere naye omukubamu ebituli taliyo ayinza kutuula kabere ng'ogeze mu b'e Masaka n'okuŋŋaanya abantu 100 kyokka oyinza okufunako abatuuze oyinza okufunako abantu osobola okufunako abantu 100 abamukkiriza ekirala nekigamba no lwaki kubanga tayinaasa yes ayinza okuba looya yasoma naye tayinaasa tamayina kitiibwa kyayina be bamala omuwa ekifo ekyo owa NBS n'amukyaza nani bonna balina tayito erode zibafuna edda ono alina tayito ya MP ono alina tayito ya bonna yali Yusufu Nkoletanyi naye ebigambo ng'ali ku TV ng'oyinza okulowooza yagikubiriza ng'oyinza bonna ne bamutunuulira omuntu atayina nsonyi atayinaasa naawe gw'obadde olaba agamba ono yimirire eri nange nyimirire eno tumukole ebigambo ng'omuwa obwa minisita omukozi wa bigambo ebigambo bibadde beevuma no ne gundi obadde obiraba wano bwe yatandika okuvuma Kabanda wamulaba n'ali obwami bw'atyo mu ngeri y'olusaazi n'ali obwami n'abumuwa kati yabumuwadde kuvuma yabumuwadde kukola ki buweereza fakiti waliwo n'ekibuuzo eyakibuuzizzaako gwamyuka n'amugamba onookola naye otya nga muvumi ayogera n'ekitiibwa kye kyalina n'akyerabira onoosobola okukola naye otya alaga nja kumutereeza engeri gendi nga ndi waggulu nja kumutereeza lwaki bamutereereza mu system n'otamutereereza eri Mwami Balamu namulabye nga waliwo akimubuuza nakati yamutereeza kuba ekituufu ye taliiko ki so naye bakimanyi nti omuntu gwe bamuwadde gwagenda naye yakitegedde nti omuntu gwagenda okukola naye Majaaba ne Balamu yakitegedde tibamusindikidde Majaaba atalina kabikka ku mimwa atalina kasiba ku lulimi lwe buli ekijja yakifulumya nga bw'ayagadde gwe bamuwadde kati oyo omuwa omusango gwani mu nsonga zino kuba bannansi nalaba bakuba omulanga bo nga bagamba nti ate kati nga ndaba bannansi be balikoze omulimu oba oliawo abayamba ku Mwami Museveni ku pulezidenti okulonda abantu bano gwe balikoze nga be banoonyereza Dr. Lawrence Muganga gye yasomera gy'azza afuna obutuuze ne banoonyereza ne bafuna passports ze ne bazikuba ku mutimbagano wano kati wembuliza nti omuntu ali eno omuntu wa bulijjo ye waba asobola okuwenja n'anoonyereza ku muntu gwe bamuleetedde olwo n'amuleese busobozi ki obubulawo kyenasookeddeko nga tutandika ti ebintu bisatu bwoba tobirina tosobola kubaako ne bwobanga ogenda kuwasa bwe notomala kufuna abantu bakunyoonyererezaako bwogenda kuwasa mu nju yaani mwani mwogenda okuteeka ensigo yo kati nakwe nti Pulezidenti Museveni kyekyo bwe baba bannansi ng'olwali okufulumya amannya baamanya ne bagakubamu ebituli gonna ne bamulagana buli kimu kyonna ng'ate ye alina obusobozi obusingako naawe ne ku bannansi
kyoyagala okugamba yabadde tabimanyi abeera abimanyi just kaseera ke kaba katatwalibwa kati kyenakugambye ayinza obutasobola kuyita abantu bonna bannansi ne banaabataka bano abawabuzi oleka kubakoma kubawa bitiibwa nti bawabuzi bamukulembeze naye nga ate tebakuwabula kuba tetujja banenya nabo bakugamba kyatuuka okumalako ekisanja nga nakoma kuŋŋamba linnya nti nze muwabuzi nga tebamulabyeko naye nga simulabye nga simuwabudde batudde nako nadduli abadde abyogera enkya n'eggulu nga n'amabaluwa bagawandiika ne gamala emyezi 6 nga tekannamutuukako omuwabuzi wo boyinza n'okuyita olw'essaala ne bagamba mujja tunywemu kakyayi mwenna waliwo ekigenda okujja mu mpabule wano olwo oba oyina abawabuzi wabula abawabuzi w'ofiisi mikwano gyo namusaala bakkakkanira awo ensuwa ebateeka bigende bityo so si kuwabula ggwanga lino kutambula bulungi so kati ki ekiba kikolebwa kuba buli kizibu kibeere ne solution anti ekiba kikolebwa kati kakati ministry nkalu eri awo President Museveni kyekisooka ya internal affairs ate nga ministry kyalina okukola awulirize ebigambo by'abantu olwaleero kankuwa ekyokulabirako yaleese abantu babiri ng'omu si mubaka ate ng'omulimu gwa mutuma gwa mu parliamenti ondowooza kiraba bulungi omulimu gwa mutuma gwa parliamenti ate naddira oli gy'atasobola eyabadde Aceng kubanga wabadde gundi gye yabadde amusindika yabadde asoose musindika eri mu byampuliziganya abadde mu bwamawulire nga tasobola kwogera Luganda nakuga nti maama taata ate gw'otadde wali abadde mu byamawulire yes abadde kuba dokita nga tasobola nakwogera tyensujju mu Luganda naye nga ate gwe batutte byamawulire kumpi agenda okuleeta information weggwanga bekinatuuka nga kyagenda okonyonyola kya Luganda we yavudde kwagwe yataddewo nozo kitunulira okiraba mukama waffe President Museveni kirabe tunuulira obadde naye omulaba tasobola nakugamba nti nsujju tasobola gamba nti ffene duzungu ate gy'omututte ye mwogezi wa information yonna ey'eggwanga okujogera bw'anaabanga wagenda okwogera byetaagisa Luganda nga bali omunsi bw'abadde agenda kukola atya olwokuba yabadde amutaddeko omumyuka ono gundi gwe yabadde aleese ate abantu muyige entondo kakati gwe gaa nti oyo sijja kukola naye tukole entondo kubanga ekyo ekifo ky'omuteekamu kyetaaga ng'omanye ennimi zonna eziri mu ggwanga muno ekyo bwe kyetaaga ng'ennimi oyina ezo zonna bw'onoogenda mu b'engulu bw'onoogenda mu basoga bw'onoogenda embalala bw'onoobeera mu makkati n'abantu okitegedde bulungi kati awo kyabuzeewo era yagenza okumaliriza ng'ate bamuga nti ate gwoleese omuteekaano mu bachief leaf simanyi ate ye wa gavumenti ate si mubaka ati kati awa we wakyatubuza tunuulira olabe Museveni alinga nga talina intelligence anti kyenkugamba ekola CID wakiri lwakitagiita n'emukolo byebinyiri byensoose okukugamba anti State House ino ebitongole n'obukiiko obwenjawulo simanyi bakola tebakola simanyi President Museveni kakiiko baatuula nabo abamukolera ku bintu ebyo oba yakeera bukezi nga muntu kubanga ebyo yali abikozeeko guno si gwe mulundi ogusoose naddira RDC yaffe dda Amini ambassador ate n'amuwa obwambasada ng'oli yafa dda nga ambassador yafa waliwo yagaba abambasada nga gwagaba ambasada yafa dda n'asindika omulala ku bwambasada ng'ate waliyo ambasada omulala tebaabikira president waliwo olulala lwe yali nga bamulaga bulazi nti oyo ya RDC awo nno nyinza obutamunenya kubanga oluusi ba RDC si abalonda n'obbalonda oluusi abamu tabamanyira kumanya kyekituufu gyebali ekyo nyinza obutamunenya ono gwe yateekawo simanyi gundi oyo yabikola amala kujja ku mikono naye yanjula tinza RDC wa gundi awo nyinza obutamunenya naye bano bambasada ye yateeka okubakakasa kubanga yabawa ebbaluwa basindika omwaka ngwerabidde n'awaka ambasada gyamusindika ng'ate waliyo ambasada ng'ate oba yalina kinoba oyo
ng'oleta soose kumula lwaki waliwo ekibugoba Pulezidenti Museveni tukwegayirira wallahi bw'oba ng'okyabwe era abantu bakutenda nti amagezi galina musajja mukulu mumayitirivu oba muzeeya teeka w'abawabuzi bafuuke bawabuzi kale bw'oba tobataddewo teekawo obudde kwa kati ffe tukuyambako social media zajja zikuyambako teekayo obudde obiwulirize oba oliawo ojja kulaba nga tokoze ensobi kubanga yagenza okumaza nti uno si mubaka anaabeera atya mubabaka aveeyo era n'abakyusa naga nti namayanja kakati gwe genda wali onadde wano namayanja n'amuteeka mu kifo kyennyini ekyabamawuli ekyagwanidde kubanga oluganda alumanyi oluzungu alumanyi n'ennimi endala akyenge n'amugamba genda ddayo wali gy'oba omuteeka naye nga lwaki kati n'olwekyo pulezidenti kkiriza okoppe nze nkugambye kkiriza okoppe bbanga lyonoomala ng'okoppa nze nkuwadde ekigambo nti kabaka talondangako minisita ne bamuyisaamu ggaali lwaki kubanga lisiti bw'amala ogikola ne bamuleetera n'agitwala mu bataka abataka ne batuula ne bamugaa nti ontasaanidde bangi be bajjamu olaba ne katikkiro amannya bagamuwa ne gabangaana naga mugatwale mu bataka abataka ne bagatunuulira babataka ne bagaa nti ono asaanidde tumuleke kati kikoppe tolina kyojja kubaako kikoppe bwe kiba nga twagala eggwanga litambule kubanga twagala buweereza butereevu abantu ffe ze twagala ffe ze zituluma nereka kuleeta abantu batasaanidde mu bifo nga tebajja kusobola kubikola Frank Kajiji omutadde mu agriculture terina gyeraga nfu eryawo yalemala kubanga jojja omujja atera n'omuzza yalemala olwayo ne b'omubuuza gwe genda omugane nti emmwanyi bazireeta ne bazigatta wano beeyi emmwanyi eri kuki ayinza kumala kukuba masimu ajja kumala kukuba masimu naye ngaekitongole ky'emmwanyi bakigatta mwaki mu ministry ye agriculture naye genda okimuze ti kati emmwanyi ziri ku bbeeyi ki wano n'ebweru ajja kumala kukwata simu akube naye ye minisita kale n'omwongera nammwe abaka ba parliament abaveetinga muleme kuteekawo bwagazi abamu babasimbidde kuli ate basimbidde babiri bokka ate sina babiri omu yuuyo ku 82 simanyi 82 omu teyazze buzi naye bonna baayisewo mbulirayo gwe baaganye nga bwe baasula Ssebaggala Janet Kataha Museveni minisita wa education teyalabise anti ye yabagambye yabasabyeyo akadde ayinza okuba akyali mukosofukosofu n'abasaba akadde n'abagamba mbasabayo akadde mbasabye busabi ndi mwetowaze mbale okutereera nja kujja yasabye yabaga mumpeeyo ebbanga bweti nja kudda nja kujja tali tasobola kuba meetinga kumuveetinga ate nooza tebasobola kugenda mu maka kati awo lwaki Dr. Lawrence Muganga sike kakodyo ke yayiseemu naye n'asaba akadde mukulu gujjako yabadde abugujja omuliro gusooke guzikire natunulire nga tinensi eggwanga lino nalabye Gasumba nga ndaba amuwolerezaayo Gasumba nalabye ensonga azimenya mina kati Katonda lwaki bwagaza ababikka emitima Gasumba otema ensonga buli muntu n'akutenda ne naawe ekyo kikulemye kikubisa amaaso nti minisitule y'ono gyagendamu nkulu nnyo mu ggwanga lino ya internal affair oli muvandimwe munne tasobola tetuganye era teri amwogerako kati bagiwoge Gasumba olabe tunakwogerako bw'otaayite bwe tuvaayo eyo tubasabira alipooti etekola ki bannansi bagenda maaso n'okuba nti beewuunya naddala bannakibiina ki National Unity Platform abamu nga bagamba naye kino kye mwakoze nga mutuliddemu olukwe ng'era mwami Kyagulanyi mulabika nga abamuliddemu olukwe ebintu bino bye mukola abimanyiiko oba tabimanyiiko nalabye Honorable Betty Nambooze engeri gy'aba replyinze mu katambi ke tubazanyidde mu ntandikwa ya vidiyo eno nga agezaako okusiiga ekifaananyi nti waliwo abakulembeze ebintu ebimu bye basalawo bakole nga ffe abagoberezi oba abalonzi tetugenda kukkiriziganya nabo naye ng'ate goolo bw'enaaba etuuse ng'egguse tugenda kwebaza bano ffe we tutaakola ki tutasobola kuyita obadde olina omuvubiko omugonyumiza we tubadde tujja ku mpewo n'oŋŋamba nti badde bagezaako n'okumutwala emisinde wembuuliza Haji
ebibiina oba oludda oluvuganya gavumenti opposition mu Uganda eyimiridde kuggumira kwenkana ki ng'ekiruubirirwa kyayo era ki kubanga bannayuganda bakeera ku makya nga bali kitole ti omusajja aveewo omusajja agende Museveni tumukoye ne bakeera ku makya ate bannayuganda ne bava mu kugamba Museveni tumukoye ne batandika okweyuza n'okwekuba bokka nti ate gwe abadde agamba Museveni tukukoye kakati gwe tugenda okuzzaako olukongolo abamu mbalaba ku mutimbagano ennaku zino bagamba bagenda kulumba ekitebe kya NUP abalala mbalaba balumba abakulembeze ate bulijjo bebawaona bebajajjatta obuzibu buliwa Uganda yajja social media nejja ne babloga oba naye birala abantu ne babifuula emirimu bamala bifuula emirimu omukulembeze ali mu buyinza yawangula yagamba okutuuka 2026 n'opunja kubangi mazzeewo abatulaba n'abatuwuliriza President Museveni yagamba nti Nuupu ajja kuba agimazeewo nti ajja kulumba kitebe akiyiwe si yali ategeeza abo be mulaba abavaayo nga bambadde engoye eza Nuupu n'emiyondo nga kwegiri n'amayinja n'abalala ababafaanana be yali asuubira okukozesa okumalawo NUP abalemereddwa era abatulaba n'abatuwuliriza nze nkusaba gwe bw'oba omanyi nti kubanga okuwagira ekibiina ky'oyagala ddembe lyo tekitali kya buwaze ekitali kya kkaka wabula omala kulaba ebigendererwa bye bayina ng'olaba naawe byebibyo n'ogamba bifaanaganye n'ogaa kampagire bano tova ku mulamwa abo bakola mulimu okugjayo ssente zaabwe kubanga bakyalemeddwa okusasulwa lwaki kankuweeyo kimu abannayuganda temwerabira okulayira kwa President Museveni kwaliwo ddi kwaliwo nga 17 ogwokumeka okulayira balayidde nga 12 ogwokutaano baatandika okwogera ng'ennaku z'omwezi ndooza oba batandikana mu January nga bamaze okulangira President Museveni abo bennyini tajja kulayira tujja kukola kino tujja kuba bwe tuti kino nga 12 President Museveni lwe yalayira baatandika okwogera ebigambo biyitirivu n'omu wamukyazaako wano wemba seerabidde wano wentudde we yatuula naga mutulimbye nnyo okulayira tekwali baddewo ekyo tekyali sobose mwali badde muteekawo embeera mwali badde mukola muti nga wano wentudde waabyogerera nali omu twatuula wano abatulaba pulogulaamu eyo bemba mugiraba ne mukubirira ndoza ne pulogulaamu yagivaako nga tennaggwa ne mugamba oli mugule toli muwagizi bw'obeeyo enkola gy'olowoolezaamu si yeeyo gweobadde ogaa nti by'abantu kubakunga bagende ku makubo bagende ku kololo bagende ku kitebe bakole ensasagge oswadde eyakuguzazzaayo ssente ze nabimugamba tuli wano atayiga tasobola kugenda mu maaso buli wootayiga byemabega bibaddewo ate tosobola kugenda mu maaso buli ssaawa oba mu nsobi bano boolaba ze baagala okukozesa bakozesa nsobi waliwo akatambika ennalabye ennaku ezo nga bakaleese nga Bobi Wine agamba nti mwenna abalumirirwa eggwanga lino okufuga enfuga ennungi be muba mwatuteekamu obwesigwa tubakulembere tubasaba era musigale nga mutukkiririzaamu teri kye tukola nga tetumaze kipulaaninga buli kimu kibali naye nga yakyogera amabega nti buli kye bakola bakibala kiba kiteeketeeke gwe olwaleero ovaayo ogamba yabadde ensobi ababaka okulayira yabadde ensobi okulonda olukiiko olukulembeze baminisita eyo nsobi kuki nambooza akugambye ate nga kyekituufu era nakyogera nga tuli wano kijjukira ti olunaku lwe baalikedde ne baga tetugenda kulayira lwe lunaku lwe baalikedde
Nuupu ne bagiyiwa. Ekyo nakyogera tuli wano. Ekitebe ne kiggwaawo. NUP n'essimu. Era olwaleero naye alibadde yeesibye obusibi akagoye akamyufu singa bali luzira. Watugamba luli nti baali badde balangiridde nti bayeekera. Butereevu nga ntudde wano nambooza alyose n'akijjayo. Olunaku abantu temwera olunaku lwe baaligambye nti ababaka ba NUP mwenna ffe ne tugenda kulayira. N'okulayira tekwali maze kuggwa ababaka bonna. Baaligenza okuteekateeka okuddamu okulonda abadda mu bifo byabwe ng'abo bonna bannambooze naawe olwaleero akuba jjejjerebu nga luzira wakaaba. Nga luzira jjula. Kubanga baali badde babalangirirako nti baki? Batujjo. Bw'oba tokkiriza gavumenti eno genda eri mu buyinza era n'ogaana okukola nayo kitegeeza ogenze mu buyeekera. Nakyogera ntudde wano nambooza akijjeeyo. Mbijjukidde bulungi ebigambo. Nambooza akijjeeyo. Oba ogenze mu ki? Mu buyeekera. Kubanga ne be banaaga tuddamu okulonda era tuddamu kuleeta mubaka gwe ekibiina ate nga oli kibiina kya byabufuzi. Kanga ate olina b'oziyiza. Olina b'oziyiza. Baleme kuyitawo. Baleme kuyitawo. Oli kibiina kya byabufuzi kiri mu mateeka wakiwandiisa buli kyavuganya n'obwa pulezidenti. Wabula ababaka bano beewandiisa. Era ne bagenda ne banyoonya akalulu. Mwe abagamba nti mugenda kulayira ne mubawerera mubadde mudduka nabo mu bududi mubadde mukola batya ne babalangira ne gye babadde babalangira ne mwagala n'okulwana nga muli abababba bamaze omulangirira omugamba tolayira. Tolayira. Olw'okuba kubwa pulezidenti tebalangirira waffe. Tebalangirira waffe. Ddala oba olayira. Ne wano ogenda boolidde mu nsi olukwe luliriddawa. Gwa mugamba tolayira. Gwa wamulonda kati gwe munanfuusa alidde mu nsi luno olukwe. Gwa mugamba nti wakoze ensobi. Atategeera gwe ayambala ovule emmyufu. N'oteekako n'amayinja. Nambooza abagambye nti nabo bakwate emmundu batununule. Butereevu. Tekubadde kubaddiza bwesige bwabwe be baba bateekako. Nedda kuba kikusukkako. Bano ababaka baffe bonna kibaliko oba okuva ku topo omukulembeze wa NUP yenna president ne bwe yalekawo kati akuuma entebe kibaliko kituufu tebalina nsobi yonna gye baakoze. Dr. Alina Zedriga. Butereevu. Nambooza akugambye nakikugamba twali wano ku Lwomukaaga nega nti akamunyenye n'akataala kati ebyandibadde biyitawo obutayitawo lwabo nga bali mu paaliyamenti wadde batono. Wadde ennamba ntono. Era be baba batudde nga bagenda okiyisa nti bano banaagamba tusooke tubayite. Nkijjukira ng'okiŋŋaana. Saakyogera wano? Yes. Nambooza takyogedde. Tusooke tubayite. Yadde batono naye bakola impact. Y'amaanyi nnyo. Mu bukulembeze bwali mu buyinza. Obutono bwabwe buyina bye biremesa. Newankubadde gavumenti bwe bayina kyeyagala okuyitawo. Kiyitawo olwakiri kye naggamba nti gavumenti ekiyisaawo lwa bintu bimeka? Maanyi na ssente. So tekiyisaawo nti yakiyisizaawo baleese amateeka ne bagakubaganya bo ne basinga mu kutaputa amateeka. Basinga maanyi na kozesa ssente. Bano ne babaleka kubanga tebalina ssente n'amaanyi tebagayina naye nga boogedde etteeka kye ligamba. Kigambo nakikunyonnyola wano. Nambooza abijjeeyo. Gwe bw'oba owuliriza nga ddala ogamba nti Pulezidenti Museveni tumukooye. Ate nodde ebbali nodde mu kamera n'ozituula namu. Mmwe mwakoze bubi mwatuliddemu olukwe muli babi nnyo luwongo okukwata obwongo oba oliko ekikyamu nga IC yakukwata ku bwongo weetaaga kutwala mu faani efaani eyinza obutabu IC oyo butamufuba kuta weetaaga kuteeka oba musiki obwongo bute obwongo bute faani esobola okuba nga tisobola obanga kinyira kiba kyewunze kyo nga kirowooza kyekigeze nnyo naawe olimba si gwe ojja okututegeerera ffe tukyalimu abategeera n'abalala abafaanagana nga ffe nga bannamboozi gye bali abatalimu balubatu batono nnyo. Era nze buli lwembalaba nkuggyeko naye nze buli lwembalaba mbatulanga nti kakati naddala oyo ayambala eggundi emmyufu n'ateekako n'amayinja n'emyondo n'akakofira n'emutuna negati iraba enkodomali eno kubanga alaga nti alina obulumi ku mutima kubanga bye bakola balidde mu Bobi Wine olukwe tebakulimba teri kikolebwa kavule. Yes. Bobi omulenzi yafa ku ssaawa 3. Oyo yafudde omuyimbi yafiira masanafu
Master Parrot. Buterefu. Obudde bugenda okukya nga Bobi Wine amaze okuteekayo kugundiye. Condolence message ye. Amaze okiteekayo ku mitimbagano okukubagiza maama we buli kimu kyonna. Kati ebyo byali kiro n'ebino ebikolebwa emisana mugaye byatalaba. Mumusuubira okusirika oyo. Buli kimu abaakirabye. Tali mu ggwanga mumusuubira okusirika. Buli kimu abaakirabye. Gundi yakugamba ow'emikono yani ono omulenzi Maseruka yakugamba wadde taliiwo. Yes. Niye tuuliziganya gyali ye kamanda asemba era gyatukomangire ne tukola buli kimu kyonna ne kitambula. Ye commander and chief wadde yalekawo ali muki n'ali mu ntebe adda mu kisenge ne yeggalira n'amuga ati kino kinsobyeko sooka ompabula enkole ntya n'amuwa guidance ngenda okole kino. Tosobola kukola nsobiko oli tali mu ttaka. Singa ali mu ttaka bali bateka mutulimbye nnyo omusajja yasula ku mbaawo n'ali attiya gaasi n'ali nga bebanenya mmawu nti ekibiina ky'omusajja nno okivuze kubanga omusajja ekibiina kyavuze essaawa eno kyasse nannyini wakyali bannannyini baakyo babiri bali mu ttaka abaakitandikawo kati ekyo oba olaba munenya. So kati awo Mwami Kyagulanyi wayawukanira kwa ye akyali mulamu ate bombi balamu. Kyagulanyi waali mulamu n'ekibalama akyaliwo mulamu. Kati gwavayo n'agamba olumirirwa nnyo ekibiina ng'olumirirwa ate kukigoba mu ggwanga gwe kyonyoonya. So bano abaana ekitegeeza butamanya na buteekuulira. Era nakikugamba ekigambo wa nenkugamba nti bw'olabanga ebyokwogera tobirina nyoonya ababikuwa bakugambe oba osirike tolina kyojja kuvaako. Tolooza nti okwogera ennyo okwagala okukutegeera tolina b'oyinza kukyusa. Mulimu abategeera abatali abo abatono b'owunza. Era wano wenjagala okusinziira nga nkubye omulanga ngukubira kiruuta Nkeretanyi Yusuf Junior. Kati oli mubaka omulonde owakalungu East akulembera abantu abasukka mu 3,000 oba 5 va ku mawulire sala presa va mu mawulire. Bano abakulumba boolaba ab'emitimbagano balina bye bakunyoonyaamu ojja kusimattuka. Yogera wekitasaanidde vaayo. Si buli kamu oveeyo gwolowooza abantu boogedde ku kyogenda ababaka okulayira. Mpaayo mbaka wa NUP yavuddeyo n'abaanukula. Eno ffe twanukula. Nino omwogezi waali mulamba. Ne gwe balekawo acting waali mulamba. Ne sekuritale yalangirira abantu waali mulanga. Ekisinga okuneewunyisa ennaku ezo baamuyita yali abamawule baali bamubuuza n'omubuuza ne babimubuuza nako yangambye si byebindeese nze kwogera ku kalulu k'ekalangala n'abantu be twasindisa ababaka. Kalangala yali ensonga naye byogga twakoze abaka lwaki balayidde si byebindeese ndowooza olaba ye mukulembeze kubanga alaba tebisaanidde birira bishi tebirina nsa. Kati nawe kiruuta nze nkukubira omulanga muto wange va mu kamera va ku social media ojja kusimattuka. Kijja kuwabako oyogere kyotaliyogedde. Yogera wekisaanidde okwogera wekitasaanidde leka aboogera boogere si ggwe. Kwa toli mwogezi wa kibiina toli mumyuka toli oyinza n'okubanga toli chairman wa NUP Masaka nga waliyo gwe baalonda aliyo naye gwe oli mubaka alina kaadi ya NUP. Ekibiina ekitadde gavumenti ku bunkenke naye buli lwonoobeera ab'essimu ne bajja omubaka baako by'otugamba ne bagikutunzaamu n'otandika okwogera ogenda kusimattuka ebigambo kubanga luno olulimi lutonzi naye gw'osiba ekigambo kyo bwe kimala okufuluma oba tokyasobola kizza mu kamwa ne bw'okola otyo kirongoosa oba omala budde kiba kimaze okufuluma. So n'olwekyo kakkana kubanga nze nkulaba okuva lwamala okulayira buli ssaawa nkulaba eno TikTok gy'olaba eno ekizibu kyeyina olwaleero olaba twogera wantuli wantwogera oli yajja n'asalayo kasazeemu kanube pya ng'oyogera ku Nkeretanyi naye tagenda kusala kwongerako biri ebirala nga ogamba ekyoyogedde yaleeta kano onola byakogeddeko bwe yakuvumye nti toli mugundi atwalako yekaka yayina olaba yakugambye tolina kyoli tolina kyovananga ye n'asalayo ako kokka n'akateekayo TikTok. Kati Nkeretanyi bw'omala okukalaba n'oyanukula naye nga tosoose kunoonya vidiyo mpanvu yabadde ategeeza ki yavudde ku ki byali byatulemya TikTok kyekyo.
kati olwaleero nkereta nkyenjagala okulaga I mean kyenjagala okugamba Okay. kakkana bano abantu ekyo kye baliko. Sovereignty bill bwe yali eyisibwa bangi bannansi bagisimbire kuuli era ne bagenda maaso n'okuteekawo obukwakulizo obw'enjawulo lwaki bandyagadde sovereignty bill eyo eveewo. Bw'ozirizaako ekiwandiiko ekyo banka enkulu ey'eggwanga evuddeyo n'efulumya ekiragiro ekiteekawo ekkomo ku ssente ezirina okuggibwayo ku akawunti okuva mu banka okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwaka gwa 2027. 2026 ono tukyalina ebbeetu okuggyayo ssente zonna nga bw'oyagala. Era oli wadde embuzi zimalayo ku akawunti. Naye okutandika nga lumu January 2027 banka egamba nti omuntu aggyayo ssente ku akawunti ye ng'omuntu tajja kusukkanga bukadde 50 buli lunaku, so nga tojja kusukkanga bukadde 5 buli wiiki. Ate nga akawunti eza corporate oba eza business, eza corporate oba eza business tebajja kusukkanga bukadde 250 buli lunaku, ate nga tebajja kusukka buwumbi 2 mu obukadde 5 buli wiiki. Kitegeeza alina ssente zayagala okuggyayo tajja kusukka muwendo ogwo. Banka enkulu ekubiriza abantu okwettanira enkola za digito ez'okutambuzaamu ensimbi. Banka enkulu egamba nti wabula mu mbeera ezimu oluvannyuma lw'okusaba olukusa nga bayita mu banka zaabwe bakasitoma bayinza okukkirizibwa okuggyayo ensimbi ezisukka ku ezo ez'essalira zeetaddewo. Wano sovereignty bill tetandise, olina ky'oyagala okugula olwaleero kya bukadde 10. Sente kwe ziri ku akawunti olinaku obukadde bwonga 2 oba 5. Naye diiru ekuleka essaawa eyo. Jjukira money lending company zikyaliwo, zo tebazikoze eki, tebazigobye. Era zo zikyalina obusobozi obugenda ne buwithdrawingayo $2.5 gwe ofunye diiru oba ekizibu kya bukadde 10 naye mu kaseera ako sente ozirinayo olina kuddukira wa money lender akuwole. Alhamdulillah. Era banka mu ngeri amateeka ago gateeka mu nkola n'oggajjayo. Wano wennyini era we natuula ne nkugamba nti gy'otega amaggwa tegakusanga. Lweyagaliza muka kitaawo lutwala nnyoko. Olwaleero Vicky kino njagala nkikuwe. Ffe aboogera n'abantu abaalwananga etteeka eryo obutayita kizibu nnyo okusiŋŋaana omuntu alina ku akawunti wadde musuubuzi kwa sente asobola ziteeka ku akawunti $5,000,000 ne zibeerako. Naye abo ababaka boolaba kubanga bo sente bafuna za diiru. Bakola diiru mu parliament nagamba sente zange ziteeke ku akawunti bamuteerako $3,000,000. Kati mulundi gumu. Era musaba ayongerewo mu bbaluwa gy'abawandiika tujja kunyonyerezaako naddala ng'obadde mubaka obadde okola mulimu ki sente zino z'ogenda okuggyayo kituyambe ezigudde ku akawuntayo. Kubanga boolaba abaalwananga teri musuubuzi ayinza kubeerako sente bazirina naye olwokubadde ebbe ezaabwe ziba zikola zibeera mu bintu zizannya tasobola kuteeka $5,000,000 mmeka ku akawunti ne zibeerako tekisoboka ne zituula okwo. Era baziteeka mu bizinesi mwe basiga mataka biki ebyo mwe ziba ye n'atulawo n'akwata kapyuta nyina ettaka wano nyina kino nyina kiri mwe nasiga ssente nyina akawumbi naye nga tekali ku akawunti. Naye bano ababaka abaayisa etteeka kamaze kaweddemu. Etteeka libakyukidde. Nakikugamba nga tula tugenda kati olwaleero otya Anita Amongo gyali ali atya talirowoozaako. Sovereignty emukwata. Yalirowoozaako dda ligenda kusookera ku ye. Kubanga akkiriza gaana sikiwa kasampulidde omwogezi wa poliisi ng'ayogera bulijjo mulinda nnyo mpulire. Naye kasayogedde nti bye twajjayo etteeka lyali litukkiriza era bisaanidde okuvaayo ng'ebizibiti. Kitegeeza omusango gyeguli gujja. Ate gujja gyeguli. Amaze okukakasa titwabijja mu makaage ng'ebizibiti. Era n'akakasa n'agamba n'essaawa eno tukyagenda mu makaaga okunyoonya tukyalina bingi bye tunya kuba emyaka 5 emyaka 4 gy'amaze kuba sipiika mingi si mitono. Tebayinza kunyoonyereza mu mwezi gumu mu wiiki emu. Kitegeeza omusango kooti tulinda kooti lwe banaamutwalayo. Kati waali agugumuka n'ekiro etteeka lyaga nti
namwenyere butereevu kubanga yasembayo n'okuyisa n'abuguutana baliyise mangu bagende okulayira abaka ekisanja kigenda okuvuunikibwa nga bamaze okuliisa ligenda kuteekayo omuguwa mu bulago olwaleero lyamuteekamu nadda era kati bulebaka agugumuka bw'ati agugumuka nayisa lyaki wuuyo omwogezi wa poliisi abadde ayogera okukakasiza ddala kubanga mbadde mulinda mpule bwange nti ffe twakwata ku bya bugagga byani twamuggyako motoka za gavumenti naye akkiriza bulungi nti bwe kiba kyetaagisanga poliisi bwejja okukola okwaza bwe tulaba ebigenda okukola ng'ebizibiti byonna mwabiraba twabitwala misana kitegeeza bizibiti omusango weeguli kati abadde babuuza Lusoke yamaze okukakasa nti omusango gwa Anita Among gukola gutya kati etteeka lyeyabuguutana twali wano nga baliyisa ng'alina n'akamwenyumwenyu naga olwaleero okufa ne butanya kuba tuvaamu ssaawa 8 ogw'ekiro oba lirina okuyita lyamuyitira ku mugongo yandibadde ayogeranga ekyafaayo nti paliamenti eweddeko ekumi ekoze omulimu gw'amaanyi nga n'amateeka geeyisizza kati mugabala lyerimu erimutwala kubanga omulamuzi lyagenda okutunuulira kakati likyajja liiro liranda n'abaakuba mu ngalo abaazina amazina ne bakuba entebe nga limaze okuyita nammwe lijja batukolere n'etteeka eritukungira okutereka ssente mu nnyumba nalo bajja ddikola banka enkulu eyise kiragiro era sebo mwabaka bamaseruka tubasaba muliteekeyo ku paliamenti atokkirizibwa kubeera na ssente zisukka miliyoni 2 mu nnyumba amayumba g'abantu bagaaze ero banaliisa tubasabye ababaka baliteekeyo ligaane buganyi kuyita liteekebwemu abalijja bali banyumyako gundi ye yaleeta etteeka nerikugira omuntu okutereka ssente mu nnyumba naye kaakati diiryo Bank of Uganda yeeteekesa mu nkola kuba yayogera nayo ketteeka ero beriyita bangi abagenda okukosebwa kati naye kugamba anti mwaliisa mwe bennyini mbamanyi ssente nziraba ezammwe mwe mulina akawunti kwe zitula eza ddiiru kanzisibe okutandika nga 1 nga mumaze kwakati gonna guno ddiiru tezikyajja bakyaterera mu biki bakyaterera mu ntebe zaabwe bakyalimu kanaka enguzi naye bajja kuba bamaze okukalira ogw'omusanvu ddiiru zitandika okujja munkisizeewo kino njagala kino 5 geno biteeke ku akawunti batemeeteme kaakati n'olwekyo Bank of Uganda tukusabye ssebo teekese etteeka jjayo kamu ng'okaleeta okateeke mu nkola jjayo kamu ng'okaleeta ng'okateeka mu nkola obakwate okube omusumaali mutwe omulundi obutamanya tekitegeeza abantu nti baba tebategeera vika ekyo nakikugamba tifu abantu eno abaawansi batufuula nti tetumanyi naye tutegeera tukuba ttooki ne tumanya ekibi ekigenda okuva mu ekyo naye bo ne batwala nga baga nti abo tebamanyi mubaveeko ffe muleke tukole ebyo byetwasoma naye ate ffe tubasinga okutegeera kubanga tumanya obuzibu obugenda okuva mu ki ne twogera ne tukola tutya naye mmwe ne mukwata envumbo ne muteeka mu matumuti ne babiviirako ddala olwaleero envumbo zigenda kubavaamu biri ebbaluwa yiyo yafulumye mugenda kukinyonyoka mu kitegeeri kale ndowooza akadde leero tekatuweddeko tukyakayina tusigazaayo ndowooza producer dakiika si nnyingi dakiika nga 15 dakiika 2 akadde tekakyaliwo akadde kaba katuwadde ezo dakiika 2 tuzikozesa okusiibula bannayuganda abatulaba yesebo tusiibula bannayuganda abadde batulaba abatuwuliriza mu dakiika zino 2 katwogereko kubeekawaala Viki nkwebaza okoze omulimu gw'amaanyi ekyamazima Katonda akusasule mu ssera amiina kubanga mbadde nkutunuulira nnyo nga nkulaba ku mukutu gwaffe guno kumpi ennaku 3 nakulaba ku mukazi oyo eyali agwa mu mmotoka alhamdulillah era nsinzira ano nga neebaza bannayuganda mwenna abawulidde omulanga gwa Viki ne mwanukula mbeebaza Katonda abasasule mu ssera
Amina. Mwenna buli amanyi sijja kulonda mannya naye buli amanyi wadde waguze mazzi wadde waguze kilo za kawunga 2 n'abakoze ebirala biki byonna mwenna mbebaza Katonda. Bannayuganda ffe twafuuse bakamwana tulina lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejjamu ffekka. Tetukyayina mutaasa. Tetukyayina mudduukirize wabula ffekka ffe tulina okwerandiza era mbebaza okubanga mukyayinamu ok'obuntu okumanya kubanga Viki nkugambye ti bannayuganda wano bategeera Katonda waabwe. Bino bye bakola bonna ng'obakubira omulanga ne bavaayo abantu nga b'obalabe bavaayo. Tebabikola lwa kugamba nti bandabe neerage golooza abantu abawadde ebintu ebyo byonna abakuwadde ebintu byonna byogabye ennaku 3 waliwo yazzeeko mu kamera yerage nti nze mpaddeyo. Waliwo gwe yagambyeko nti nyogerako erinnya lyange. Alhamdulillah bamanyi Katonda waabwe bo bye bakola baga nti Katonda yagenda okutusasula nange nsinzira alunga nti omukama Katonda omutonzi waabwe abantu abo bonna abafa kabanya okuyamba banna abaddu bo abazaana bo ababagala okwesula mu mbeera mu mmotoka olw'embeera embi basasule mu ssera obasonyiwe ebibasobako ng'abatonde kuba bateeka okuba basobya naye basonyiwe obasasule mu ssera obaddize mu ebyo bye batoddeko mu butono bwe bayina nga mwami gavumenti alina ekisingakaawo bwe yagenza okubayita ekinene nnyo kye yalebe kye yabawadde kakadde kammere nga n'akakadde ako omutayinza kalira wiiki mmeka ate n'abala teyabawadde ate ng'amaze kubatikka kubatwala dakiika nkwongedde 10 ng'amaze kubatikka kubatwala awokutte dakiika era teyakutebuvunaanyizibwa gamba kasente nzibaweere wano we bali naye yamaze kuleeta bimotoka n'abatikka n'abatwala n'ayita ab'amawulire. Mwami gavumenti n'olowooza tikibagenda okugjayo kyamaanyi tewali. Olwaleero nfunye omukisa nentuukawo ddala nange nendaba naye buli wootuuka wali amaziga agakuyunguka ng'olaba ono akulaajanira noono najja n'akulaga kati kakuwanikira emikono batandikirewa nga by'essente ne zituuka okuggwa ku ssimu. Mbaddewo oli n'atuuka noga nti nze nyina omwana ali mu S1 nyina owa S2 nkuwulire bagamba go budinse sebo wa budinse simanyira kumanya gwe nja kutuukirira mu buntu oba oli awo otuweyo basale ne bonzi n'abasatu nkuba omulanga nga nsinziira wano ne bezina abammeka naffe tugatte teeka ettaffaali ku bantu bali abatadde ettaffaali ku bannansi. Mukulu wa budinse director Alhaji Twaha Sekitto omulanga ngukubira oya oveeyo basale nvuddeyo nga nkyeyamye ku lwa famire yalizigala n'enkyeyama naye nkusaba nti bwe mba nkutuuseeko oyanukule basale ne bezina abasatu ne bezina ababbiri naawe oteeke ettaffaali ku bannansi mu bantu abo be tubaddemu wallaahi Viki nkwebaza kubanga okoze goloza gowekka niyo okubanga abantu ate okuba n'amazima n'obwenkanya abantu bakuteekamu obwesigwa kubanga bakulaba nti buli bye bakutuma owaayo ate otuukiriza abantu n'obawa ebintu byabwe. Obadde awo we tubadde essaawa we tubadde naye ng'omuntu baagala nga kumbi balinga abagaa nti ekisawo kya ssente kiri mu mmotoka kubanga eyaffe gye tubaddemu nga buli ajja abadde aga nti ndi kino njagala kino abakyala batukaabidde ebizibu nentuuka nga sikyasobola n'ogamba bwe nti katugende bannange nja kudda katugende nja kukomawo awo we tubadde essaawa eno we tuva mu bantu abo nga mbalaba bakyali beetaavu omulanga ngukuba buli akyalina obusobozi yita mu Viki obusobozi obuleete tuvuddeyo nga batusabye seppiki obunafu bwa Viki bw'abadde alina mu butono bwe essuwaani babadde baagala essuwaani ezisukka kumpi mu 10 tubaguliddeko essuwaani endowooza gundi nga ziizo naye nga baagala essuwaani baagala eseppiki baagala ebbinika bannange omulanga ngukuba buli akyalina obusobozi ekirungi mutuukirize ekigambo kya Katonda nti bw'owaayo konaaleme kumanya ddyo bw'aba awaddeyo konaaleme kumanya. Era abantu abasinga abansindikira ssente baŋŋamba erinnya lyange saali ligambye naye ggwe nkusaba tolyogera bannange bwakola ekyo nkwebaza nnyo kubanga omanyi Viki si yagenda okusasula abantu bali si bagenda okusasula si mwami gavumenti wabula mutonzi wo ate nga ajja kukusasula ekyo nkikakasa bulungi mukikakase ti mwami gavumenti taata w'abaana jjajja w'abaana kubanga mwami gavumenti ye taata w'abaana ye jjajja w'abaana okuyamba kwe yasobodde kwakakadde
ate n'abakomekereza ebigambo nti ssente zino nzibawa naye muveewaawo 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 ng'owa konteyina gwendabye kubanga mpulidde ekigambo olwaleero kankibawe nga tuli wano bampadde eddakiika 10 mbadde buuza omukyalo oyo gw'olaba oyo ayimiridde yennyini oyo waawo yennyini kumpi kati yalinga n'abakyala waabwo oyo ow'enviiri oyo abadde akutte ekikopo mubuuzizza najjalanga nti konteyina ziri zo nga tebaazigyewo naŋŋamba oyo owa konteyina yasooka kujja wano kutulamuza bwe yamala oggulawo n'atandika okujja nga atulamuza agimpa bwino bakoze batya omukyalo oyo yennyini amawulire yagampadde kuba yalinga n'abakyala waabwe banne mundeetere abadde akutte n'ekikopo omukyalo oyo kati kumpi mu kaseera kano yalinga akumaakuma banne mbadde mubuuza oyo gwe mulaba akutte ekikopo oyo mbadde mubuuza banne gwe beesize era gwe beesize bamwesiga kukitegeeza ebigambo byabadde ŋŋamba si bya bulimba mubuuzizza konteyina ziri zo nga tebaazikubyemu bitulina kuziggyawo naŋŋamba oyo wa konteyina bwe yajja wano ng'amaze ottugula bwe yamaliriza najja wano nga buli muntu agenda amulamuza ssente z'asobola okutusemberera kubanga yasooka tutusemberera n'alyoka ajja n'atandika okutubuuza ssente buli muntu z'ayagala okuzituwa era ne tuzimubuulira mu kifo ky'okudda okutusasula twalabye tulakita n'amagye na nnema nga batugamba tuli mu lutobazi tuveewo kitegeeza katemubuuza kigambo kirala kyonna owa konteyina nyina ekigambo kye ŋŋambye Viki nga tuli mu motoka nti okyogera ku mpewo kubanga abantu bayinza okukiwulira bayinza okukiwulira kankyesigalize naye owa konteyina yali wansi w'okugobawo abantu tewaliko na kubuuza yali mugundi y'okugobawo abantu bano naye naawe owa konteyina gy'oli beeramu omutima ogw'obutonde ne bw'onookola ebifaanagana bitya tosobola kungula ddunulya ino kwanze nyimiridde waliwo factory eri wali obusukka kumpi eri wakati oba ekola n'amabaati oba ekola ki tebaagikutteko anti yewe efuna license okuzimba mu lutobazi bano tebamala abamazeewo factory eyo yakajjawo tenawezaawo na myaka giwera 5 bano license zaabwe lyebbanga lyebamazeewo ddala lwaki temutunuulira ekyo ekigambo kino nkiddamu nkikugamba nejjo President Museveni we yayise Viki wabadde oli awo waayise era n'asanga abantu abo sinnabanze kumuwulira wadde yatumye ono nabbanja naye gwe yatumye nkubuulidde kye yakoze yazze n'agamba mubatikke mubaleete ku ofiisi yange ate bwe yamaze okubawa ssente emmotoka ezabaleese size ezabazizza beesalidde magezi okukomawo kakati kyekiriwo ekyo ddala miliyoni ya ssente gyewawadde abantu mwami gavumenti omuntu oyo asobola okupangisaako ennyumba asenguke nga n'ebintu byabwe babyonoonye ddala weekube musiriikirira kubanga ekigambo nakyogera nga tuli wano obusobozi President Museveni gwe wali ompakanya kikyo nabbanja teyakikoze kati mu kukola ekyo gwe jangu imirira ku ssiini ojja opaakinge n'ensawo y'emmotoka nga bwe baba kuwandiikidde gw'ojje gw'ogaye nti buli ntugenda muwa miliyoni 5 sente zireetere mu bbuutu nga bwe tugenze n'ebintu byaffe mu bbuutu kubanga ali akatali kabba amagumba asuulawa mu mulyango awo ffe ebintu tugenze nabyo mu bbuutu neggulwa era ne tubabuuza tubigabe tutya bo ne basalawo nti amubiwa omuntu ki kubanga mulimu abatweribikamu abatali baffe era ne tukola kye basabye ne kikolebwa era ebintu etubibawa ne basigala nga bamativu nnyo kana nabbanja jangu parking awo n'ensawo ya ssente abasirikale obayina oteekewo akaguwa osome linnya nga bwe wabadde ogasoma nga batuuse eri ewuwo gundi nti oyo muwe miliyoni 5 oyo muwe miliyoni 10 gwe bawadde sayininga wano kati enkyokomewo obasiŋŋaane nga bali awo leeta fangafange obatikke obatwale gy'oyagala awo buli muntu yenna ajjaga nti era bw'oba okikola nga bwe wabadde miliyoni ng'obatutte mu mawulire ab'amawulire baleete baviki bayimirirewo osome amanya nga bw'obadde si miliyoni kwa miliyoni gye wamuwadde omuntu yagezeho okutuuka we baavudde ng'asigazaako emitwalo aga nga babatemye babasolozeza babulooka gyempuliridde ekigambo olwaleero we tubadde oli yataddewo ekitabo bannanga awantu awo waliwo obubbi obugenda maaso mubeereemu ekisa mukulu nabbanja kale obwo simanyi oba ono baavudde mu ofiisi oba kino kyenjogera kitu obwo bubbi oli yaleese ekitabo
buli gwe bawandiika emitwalo 5 awo we bamenya abantu bagenda wa prime minister kusasulwa emitwalo 5 oli amala gisasula ne balyoka bamuteeka ku kitabo mu intervening mu nsonga RDC RCC mujje muke wansi owerubaga tusanze n'akatabo nga basolooza abantu emitwalo 5 olwaleero ku makya tuvuddewo essaawa zibadde 5 n'ekitundu naye ng'oli amaze kutulaba n'adduka n'avaawo bye twogera si byakuwaayiriza si byakulimba emitwalo 5 buli gwe bawandiika naye ng'ate tomuwadde bukakafu nti bw'ompa 5 ogenda kufuna zino wabula gwe omugamba nkutwala gy'ogenda kufunira ssente obwo bubbi bannanga abaddiso muveeyo ekyo mugende mukikole kubanga abakikola baga abavudde mu ofiisi ya prime minister bireme kubanga byamabaati tanatandika na kisanja ate batandise gono omulanga ngukube prime minister erinnya lyo baliko era avudde mu office of the prime minister tasaanidde ate kusooka kusaba abantu ssente era bwato bwagambye waliwo abaddagaano zimu wanaamugamba jjo temwagenze kakasa nti mwagenze bagenze kubawaza mmere kati bagenda sente zino zekitugenda obbawa za kunyonya wa kusula ne buli mukamu yabadde abagamba zeezo mugende era waliwo avuddeyo n'amugamba nti baatugambye teriyo sente endala baatuwadde sente ne bagaa tuveewo ti mwe mwavuddewo ffe batusindise prime minister anyonyereza abantu abo nze simumanyi n'amanya tagoogedde naye we tubadde essaawa eno nga tuleese emmere eyo tugiwa abantu situkiramu sindikayo abantu intelligence yo gisitukireyo nga tekinnaba kubalukanga kyamabaati nkwegayiridde erinnya office yo bagenda gizimbirako babba abantu abo boolaba bababbe kwakati buli abo boolaba balinganga nkoko gye basazeeko omutwe buli abaleetera kyabaleetedde badduka nakyo kubanga abali awo balaajana ebintu bibiri baana kusoma na waakusula baana kusoma na waakusula kubanga ekyokulya alhamdulillah abantu abalina emitima emiyambi emisaasizi bakyajja bakyabawo ebyokulya era tebalina bakusazaamu na kuyimiriza emmotoka gye mulaba jjo yabaddeyo ng'egaba byakulya olwaleero ebaddeyo ng'egaba byakulya kitegeeza ebyokulya alhamdulillah tukugambye n'essuwaani tumaze ozigula katwagala muyambi kubanga basabye seppiki ennene efumba kiro 10 obusobozi bw'oba obuyina essimu zibaako okwo tuukirira mukulu Viki ne seppiki tugibagulire tugibatwalire abadde batulaba n'amatundubaali bannange batusabye amatundubaali batusabye obutimba tebatusabye bulangiti bo batugambe mutuwa amatundubaali n'obutimba obw'ensiri n'abitundubaali enkuba ng'ezekirawo ebyo byotunda byolaba mukulu Nabbanja kubinga ebyo obirina obutimba bulijjo obugaba anti atasobola bibawola nsonga babagobawo ate abasibewo nedda gwekola akakodyo bwekati owulira bulungi gwempa akatimba n'ettundubaali ng'omaze kundaga woolaga bijja kujja ojja balaba bwe baba batuusizaawo katubyagulira abantu naye kakati ffe gavumenti enamba ekwata ettundubaali limu lya mitwalo 3 mwami gavumenti ffe katukuleke katukube omulanga kuba tukakasa bulungi omulanga gwe tukuba abantu okugula amatundubaali tetumenye mateeka okugabagulira kubanga we mwabamenye mwabaleseewo singa mwabadde mwagala baveewo mwalitaddewo abasirikale nga bwe mwakola ewalala kitegeeza mwakoze kukifiiriza nga mulowooza bwe banaalemererwa bajja kuvaawo bannansi muyambe bannansi bannammwe mbeegayirire ne sikwegayirira yonna abadde batulaba abatuwuliriza sikuyomba sikukola ki nenyina essanyu lingi nnyo abadde batulaba abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mubeere bulungi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82
ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.